Ministry ekola ku by'obusuubuzi ng'ekolaganira wamu n'ekitongole kya KCCA nga kw'otadde n'ekya UNBS batandise kaweefube ow'okusolooza n'okuwandiisa abatembeeyi abaali bakolera ku nguudo z'e Kampala okusobola okubafunira ekifo eky'enkalakkalira. Mu kaweefube ono, Ministry y'ebyobusuubuzi eri mu nteeseganya ne Ministry ekola ku by'ettaka okusobola okufuna ettaka ery'obwannannyini okuzimbako akatale abatembeeyi bano mwe banakkakkalabizanga emirimu gyabwe. Okusinziira ku Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde, ebifo ebiteereddwako amaaso mwe muli ekibangirizi ky'abannamakolero eky'ennamanve nga singa ettaka liba lifuniddwa mu kifo nga kino abatembeeyi bano bakusobola okukakkalabiza emirimu gyabwe mu kifo kino nga tewali abakuba ku mukono. Tusaba gavumenti etuzimbira industrial parks zonna tuteeremu amazzi, masannyalaze, enguudo, ebyo ffe tujja kulaba amakolero gaffe engeri gye tugenda nga tugateekamu. Ministry y'ebyobusuubuzi era ekolaganira wamu n'ekitongole kya Uganda Export Promotions Board okusobola okubangula banneekolera gyange bano ku bukodyo obw'enjawulo bwe basobola okukozesa okugaziya bizinensi zaabwe basobole okutunda ebyamaguzi mu butale bw'ebweru w'eggwanga. Ekitongole kya UNBS nakyo kyakubangula abantu bano basobole okwettanira omutindo ogukkirizibwa wano ne mu butale bw'ebweru bwe baba baakuvuganya. Tujja bayamba okubayunga okusobola okufuna certificate zino ez'omutindo badde batyayo ate tebamanyi basanga ate babatambuza naye tujja kwongera okwanguya okutambuza emirimu gy'abantu baffe bannabizinensi. Ekitongole kya KCCA kye kivunaanyizibwa ku kuŋŋaanya abasuubuzi bano mu bifo eby'enjawulo gye bali okusobola okwenyigira mu nteekateeka zino. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.